Timoseewo ekisooka essula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Tonenyanga mukadde naye omubuuliriranga nga kitaawo, abavubuka nga baganda bo, abakazi abakadde nga nnyoko, n'abakazi abato nga bannyoko mu bulongoofu bwonna. Obawenga ekitiibwa bannamwandu ababa bannamwandu ddala, naye nnamwandu yenna bw'aba n'abaana oba muzzukulu, basookenga okuyiga okwegendereza eri abo ab'omu nnyumba zaabwe n'okusasula abakadde baabwe, kubanga ekyo kye kikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Naye abeera nnamwandu n'alekebwa yekka, asuubira Katonda, n'anyiikiriranga mu kusaaba n'okwegayiriranga emisana n'ekiro. Naye oyo awoomerwa ebinyumu ng'afudde newankubadde ng'akyali mulamu. Era n'ebyo obalagire balemenga okubaako ekyokunenyezebwa. Naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye, nga yeegaanye okukkiriza era nga ye mubi okusinga atakkiriza. Nnamwandu yenna tawandiikibwanga nga tannatuusa myaka 6, eyafumbirwa omusajja omu, asiimibwa mu bikolwa ebirungi, oba nga yaleranga abaana, oba nga yayanirizanga abagenyi, oba nga yanaazanga abatukuvu ebigere, oba nga yayambanga ababonaabona, oba nga yagobereranga nnyo buli kikolwa ekirungi. Naye bannamwandu abakyali abato bagaanenga, kubanga bwe balika bawala eri Kristo nga baagala okufumbirwa, bwe batyo ne bazza omusango kubanga basuula okukkiriza kwabwe okw'olubereberye. Era ate bayiga okubeeranga abagayaavu nga batambulatambula okubona amayumba, naye tebagayaala bugayaazi, era naye balina olugambo n'akajanja nga boogera ebitasaana. Kyenva njagala abakyali abato bafumbirwenga, bazaalenga abaana, bafugenga ennyumba zaabwe, balemenga okuwa omulabe ebbanga waayita okutuvuma. Kubanga waliwo kaakano abakyamye okugoberera Setaani. Omukazi yenna akkiriza bw'abanga ne bannamwandu abayambenga, era ekkanisa eremenga okuzitoowererwa, eryoke eyambenga bannamwandu ddala ddala. Abakadde abafuga obulungi basaanyizibwa okuweebwanga ekitiibwa emirundi 2, naddala abo abafuba mu kubuulira ekigambo n'okuyigiriza. Kubanga ekyawandiikibwa kyogera nti, tosibanga mumwa gwa nteewuula eŋŋaano, era nti akola emirimu asaanira empeera ye. Tokkirizanga kiroope ku mukadde awatali bajulirwa 2 oba 3. Aboonoono banenyezanga mu maaso g'abantu bonna, era n'abalala balyoke batyenga. Nkukuutira mu maaso ga Katonda era ne Kristo Yesu ne bamalayika abalonde, weekuumenga ebyo awatali kusaliriza, nga tokola kigambo olw'obuganzi. Toyanguyirizanga kussaako mikono ku muntu yenna, so tossanga kimu na bibi by'abantu abalala. Weekuuma obeerenga mulongoofu. Tonywanga mazzi gokka, naye onywanga ne ku mwenge katono olw'olubuto lwo n'okulwalalwala. Waliwo abantu ebibi byabwe biba mu lwatu nga bibakulembera okugenda mu musango, era n'abalala ebirabika oluvannyuma. Era bwe kityo n'ebikolwa ebirungi biba mu lwatu, bwe kitaba bwe kiti era tebirirema kwolesebwa.